Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga yeetegekera mwoleso gwa byobulamu ogugenda okubaawo wakati w'ennaku z'omwezi 26 okutuusa nga 28 omwezi guno ogwokusatu. Bannayuganda ng'eyongedde okubalabula ku bulabe obuli mu kwewa obujjanjabi awatali kusooka kulungamizibwa basawo. Tugufusa omuze gw'okugenda ne twewa eddagala nga tebatukebedde oba kwekebejja. Tonagenda mu famasi okugula eddagala, fuba nnyo okulaba nti bamaze okukebera oba okukwekebejja bamanye ekiki ekikuluma nga tonatandika okwewa eddagala. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona ategeezezza nti eky'Abannayuganda okwejjanjaba bokka kiviiriddeko endwadde ng'omusujja okubeera nga tezikyawulira ddagala lizijjanjaba. Kubanga kino kituviiriddemu okulaba nti antibiotics zimu n'amaddagala nga ga malaria galese okukola obulungi kulwakuba nti tugakozeseza bubi. So njagala Dr. Sarah Taratwebire nga mutabuzi w'eddagala mu Minisitule y'ebyobulamu annyonnyodde ku kabi akali mu kikolwa eky'okwewa obujjanjabi awatali kulungamizibwa bakogo. Obuzibu obuvaamu nti buli bw'omala ekiseera ng'okozesa eryo eddagala mu ngero etali ntuufu ojja kuvaamu nga terikyakukolera omuntu ate nga tufune obuzibu mu biseera by'omu maaso nga tewali kyakkujanjaba kubanga eryo lyabaddewo libadde likozesebwa mu ngeri etali ntuufu oba etasaanidde. Ye Grace Salishiwanuka nga yakulira ekibiina ekigatta bannannyini bifo ebijjanjabirwamu ebyobwannannyini asabye abantu okufuna ebikozesebwa ebyenjawulo mu bujjanjabi okusinziira gye bawangaalira. Ministry of Health yaleetawo ekintu kye bayita self-care. Self-care kitegeeza nti no omuntu wa bulijjo alabe kyasobola okukola awaka okwerabirira okwechekinga okulabe nti amanya nti bwali mu mbeera nti bwatuusa ogenda mu ddwaliro abeerako kyaba asobola okukola awaka okulaba nti nno yejjanjaba mu kifo ky'okugenda obugenzi mu pharmacy oba mu drug shop okugula buguzi eddagala. So waliwo ebintu ebyenjawulo bye tuyita self-testing kits ebiyamba abantu okulaba nti no betestinga awaka. Maido John yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.